Kitaky'enkoze buladi wange labayo ebigituuseeko. Kitegeera. Biye kigomba de nva eno side za nzije eno bayiteho batya ye. Ndejje. Man, sibyange nakatono labayo zinna kuba ekyo mukisa omulungi. Nseeredde. Kati ze mukuserya n'enyirandinga waggulu. But biye ebigituuseeko sirungi nakatono. Eri wansi eri ku ttaka. Kitegeera. Yonji kubiye n'amagulu mpulira gannuma. Soko sembere kwa nakono kukaba tulabe. Embeera gye ntuusizzaako muganda wange. Oba kye kigenda mu maaso simanyi na kumanya nti olaba. You know. Baba. Simanyi kyakukola naye. Innamu kati nnyo ndaba okugute kukyayitamu. Laba singa sibe na ngato nnene bannaye badde zisebusi. Naye engato zino engumu. Zinyambye kubanga. Soko engato labe wane wegize. Baba. Naye olulimi bosi nabuwulira nnyo. Nti mulozo kanneekebere bulungi otherwise si birungi. Soko sembezeko wano muganda kubanga nina abantu badde bampisa eno ku kitongole ekimu ekikujjo kikyalirako kitongole bakita mindset naye sibitegeera butegeezi. Kati tune kuba boda no bankwatire ku kalono. Bijje wano wansi. Sibitegeera. Wenkubidde nga ntuusa almost wenzira. Atuuse. Soko nkwatire kwano kalono. Mwana yona plastic zabise wano nesumulukuka labayo. Mutala gasowoseeyo. Sekitegeerako ddala. Jandula side yeno. Yembale yeyulise tesigadde waggulu. Ne obulumi sina bungi. Singa entuddeko kyanwedde kikyamu naye. Sigadde waggulu. Ekuba ezitowa buli kimu kiri ku yo. Annange byebyo bitutuuseeko bigo byereere naye kanvaniro zange ne mu ddwaliro siwulira bubi nnyo nnyazza ki mwana eno piki ekuba ekuba nekusaanyaawo busaanya naye kireese kino za luguudo like
enguudo ebinnya bingi ate sibitegedde mwana mbadde manyi envuga zino bodaboda zaffe eza bulijjo anange mwana ebintuuseeko si byangu naye tewali kyakukola. Mbadde nze eno sayidi za ndejje ice bembadde nza okukyalirako. Calvin yabampa nangamba genda okyalire ku basajja abo balabe ku mbeera gye balimu naye ku bintu byebakola, naye ebyembi mbadde sinatuuka gye ndaga ate ngenza okumaliriza nga funya accident but I'm gonna be fine. Oba bani abansabidde essaala mbi oba bano abakulu abadde bantwalaganya emisinde eggulo simanyi nakumanya kubanga omusajja yagenze n'aŋŋamba ggwe tugenda kukolimira gwana amanya naye kati sibitegeerayo engatto zonna zonna empale yange neyulika yonena okumanya ebintu byakabenje mwana si byangu naye ize tewali kyakukola kanve wano ate nyina okuddayo e Kampala banzijanjabe tulabe ekiddako naye nga ebadde bad moment nnyo very bad experience. Mbaye ndida okuwa ku pikipiki saagala mbalimbe naye nkubye eyagala kunsanyawo busaanya wallahi you know kale mwaŋŋamba dda newa ema pikipiki ejja kuttamu omuntu naye nsirika ne bagala tejja kunkuba naye bibaamu bino byansi sina kyakola kane yongereyo ngene nkola ate ebirala sijja kudda ku kintu kimu ate piki enkubye ekikulu kyabeera nti simenyese ekyokubiri sirwadde walala just nfunye bruise ku mikono ne piki yennyini yeyonoonese ebisigadde tunaabiraba piki yeyonoonese atuka gikuba kalangi ka wano kazaako ono plastic mubi nnyo nga bw'okiwulira yonna ekalabuse wano wonna wansi kati esobola okuba nga n'emmunda si nnungi you know kati so I don't know what to do next naye nga nkasooka envuga enva eno mu kyalo gyenizo nkanyenge gyenzira e Kampala naye bengenda okulaba bo I'm going to reach there sina kyakola cause I had to see them but finally I've just ended up with an accident so it's very bad and sad for me. Just pray for me. When I go back to Kampala I'm just going to go for another checkup to see what has happened, exactly what is happening in my chest, but it hasn't fallen on me. Yeah, I'm the one who failed on it. So nagezezaako wendabe nga ntabuseeko nenjibuuka nensigala waggulu naye ngenza okulanding. Of course tosobola kulandinga nosigala ng'oli kyekimu, you have to end up with a serious kigo naye nga kyekyo bruise ez'okwe ziri kandabe be nesobola okusaza bwesaza well and good kijja kuba kinkoledde ya kisawa kikyayaka ndaba kikyayaka era bikejja kutandika naye nga very bad for me blood musabire bane busabizi kino njo kisobola okuba nga kivaawo tudate kukiddako but I'm going to the hospital guys. Mwana most enkubye ekigo kiriva omwange byakanya nesigala nga sina wendi muganda wange ndalidde mu bbanga mwana nabayo mwana enkubye saagala kulimba mwana naye ekyareactinga kano ka bruise naye nakaze nakafuna natomera twera baba wanoona wansi emenyese andi zino plastic teziwangala nazo zirimba I don't know what to do. Ejja kustartinga ejja kustartinga keya sawa ejja kustartinga esaaga kale bantu bange tunawuliziganya nga nteredde bulungi nnyo nga ndi mulayini